Oye Wolokoso. Wolokoso weekend taxi. Wolokoso weekend taxi. Wolokoso weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakutenani. Ani akumenya ukani. Yonna mu Wolokoso. Wolokoso. Weekend taxi. Okay, buterevoli kushenda musamba kasiti sasa tufema mafa radio simbe mpologo menonja edembe sula senyonga mwami nsiri Mr. Mosquito and the net haji titibia zenkubuzaka tempo zinekwaniza mu Wolokoso mu weekend taxi eranga nsubira nkakati yona josinziro kudango uliriza wategese bulungi nnyo tubere mpozi nga tetunyumirwa ekintu kino tuberenga tukikuba bulungi nnyo mu style tuberenga tukisoso waza nenga ziye dakika musanvu ezakaita kusawa esatu ezokumacha ate munange nkugamba nti wona woli tutegedde fe tuliwo mpozi nga tulukunganya ne tulukuwa bulungi nnyo ne tulukunganya tulusengide ne tulikuwa bulungi nnyo naye kenyino biranga olunyumirwa kakati yo bantu tandikirewa bachali bange muliwa musembere wanji lutuwe chali wafe chekiraga nti mulwetaaga yangu otobosa mana temunabuka lutuwe muyaye wafe kale bisekse muliwa kale bisekse bidance haji titibya lutuwe ngamba ku bantu abalinamu katilisi ku mpeke y'akapako y'omukwano nawe haji titibya lutuwe abanyumisa akazannyo mwe mjagala mwe lutuwe haji nawe lutuwe haji titibya nawe ntandise wumirira titibya lutuwe ndutandikire abantu bangi haji nawe tutandikeo kuchinyusi chikwate konda bekinyusi wanyini yao nawe haji titibya ay. Olunaku lweggulo lwabadde abakyala ba Uganda mpozi n'ensi yonna era ffe wano ku Lubogola Simba tuwanye ekitiibwa abakyala yensonga lwaki twabalese ne beetiribooseza mu lunaku lulamba nga badde eno badde eri beetawula otegedde na leero mpozi tugezezzaako okunoonya abamu ku bakyala abakoze ennyo olunaku lwajjo nga balwanirira eddembe ly'abakyala at least kwegamba nga bagezezzaako okulaba mu butuufu nga buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo era mpozi essaawa eno wenjogerera tulina omukyala Irene Namatovu ng'ono mpozi wa the New Eagles ate nga mukyala wa Geoffrey Lutaaya omulungi ennyo Mama Payasi ate mpozi nga agenda kutuwa obumu ku bukodyo mpozi obwakozesa okubeera mpozi nga ate akuuma omwami we Geoffrey Lutaaya okubeera mpozi nga akwegamba ndibuza kubawuliriza bananga bawuliriza radio Simba mbagala nnyo mwebale kutwagala abakyala mwenna mwebale kusanyuka mwebale kweyagalira mu lunaku lwammwe era mwebale nnyo kuba nti olunaku luno ndubakulisa mwalutuuseekera ne muliyitamu bulungi abawuliriza Wolokoso baagala okumanya kati bingi nti yesterday Geoffrey yabadde mu kiyungu olunaku lwakuyisiza lutya kiki kye yakufumbidde ekyasinza okuwoomera eno Geoffrey n'oyo omulaba kuva dda alina ebintu byekwatiramu ye ng'omuntu nze kati ennaku ze nasooka okulaba Geoffrey nali amagi ye yaganjigiriza ogasiika nandi era bwe biba bwe bitoga bita nangamba nedda Irene nze eggi lyenjagala liri bwe liti era nze njagala onsiikira eggi bwe liti era omutufu nze eggi nakakati lyensiika omwami oyo mwami Lutaaya bambi ye yali njigiriza kyokolaba kati lunaku lw'abakyala abadde at least efumbire
asobola okwenyigira mu buli kimu asobodde okuba nti ayingira mu fumbiro nakola bukimu nze nakedde kusimba nembeera wano mu program paka saa 7 era ne mugamba lunch bwebe eyidde onkubira nezija nendya lunch bwebe eyidde takulinda ankubira omanya sajja balina nabo omuze nti ate mulya temuninda mulye twateseza nga mugambye gwe lunch bwe gwa bweti bwebo ogimaliza bwenti onkubira kati naye bwe twamaliriza lunch yabaye badde nnungi nnyo ekimere ekyakabi kakati olunaku olwaleero muzeeyo mu kiyungu olunaku olwaleero mu kiyungu tugenda kubanga ate ffe nnyini ffe twekwatiramu lwakuba munaye nti abasajja bino bisi byangu naye nga mutufu bandibadde at least wiiki yonna akanaku akamu tekabamala wiiki yonna ndaba nange bababba okitegera mwezi mulaba ne babeera nga batufumbirako naffe ne tulya ku mmere yaffe bane ffe tufumba ennaku mmeka eziri mu mwaka tufumba from January 3 paka December naye gwe lwaki guno omwezi gwennyini ennaku 3 zikulema okuba nti omukyala wokera omufumbira anyway balina ate ogenda okutunoonyeza tulina okulabika obulungi mwezi mumalanga mufumba ze tumala naffe nga tukola ki kati mutufu omwami bwomusibaawo ate alina okugenda nakunoonyeza akagoye akalungi alina okujja okulabirira ng'omukyala baffe abakyala tuliwo okuweebwa kakati abantu baagala okumanya kakodyo ki k'okozesa okukuuma omusajja kubanga okusinziira ku research gwe muyimbi aliwo akyamaintaininza omwami wo Januari paka Januari ne musigaza laavu gye mwatandika nayo kati nonze nonkubuulire akakodyo okolaba nze sina nnyo bukodyo buli awo ekikulu kya byonna saagala balimba singa ekisinga obukulu bw'oba olina Katonda ng'era oyagala Katonda era nga naye akwagala ate ng'omusaba buli ky'omusaba tekisobola butatuukirira naye nga n'ekirala olina okuba nga omwami w'omutegeera nze kati Lutaaya yantegeera nange ne mmutegeera ate n'ekirala ndowooza oba twasiimagana mu musaayi omanye omuntu abeera nga takula mu maaso go kuba nze buli kaseera nze kyagala kulimba nze Geoffrey era abalowooza nti aweza emyaka 4 simanyi emeka ebyo sibitegeera nze mulabanga mwana muto mulabanga bebi ate naye bambi yannyamba n'abeera nga akitegeera nti andabanga kugamba kibebi ekirawo kinnamatovu kyange tekirina buzibu kyo yamanyi nti Irene wange mu maaso gange takula muzeeyi wajja waneeno atuulaawo n'ekimu bibiri kankubire mami esiwune zifuuke zimuzuma n'omwamuzeeyi oze ku bizinesi ndati ati mba nina omukubira negamba kakodyo kyakali awo munange no siire era abakyala bannange bambi saagala balima nze siina kakodyo era tewaba kulimba nti ogendagenda omusajja omuloge simanyi omusiriwaze simanyi okoleki ojja mulogayo weeks 3 oba mwezi gumu amaladde yalaluka ate onobusiiba sente zo banazittireyo buli kaseera onobeerangamu ekyo ekisooka olina okusooka n'omanya nti nno omukubisaaki bw'obeera ewaka beera n'ebyomukubisa gwe byomanyi nti at least bw'obanga oli waka ng'oli naye okitegeera tosobola kuddaawo n'oyambala gomasi bw'ofuluma gyambali okiwulira bw'ofuluma yambala long dress bukubire kali kennyini kubanga naye byaba ayagala okitegeera mwambaza akantu weyambalira akantu mu kisenge akantu konna akasobola muwa emirembe ate olememu wa buzibu bannange kuddaawo mu gomasi ate ofumbi ate nekirabo omala okuva mu kiyungu omaze okufumba genda weena onaabe kootereere bulungi nnyo kugamba obeere ng'okyusa buli kasinza olunaku nkyusa engoye emirundi 3 bwe nsiiba ewaka bwe manya nti ngenze mu kitcheni maze okufumba niko ndike katungulu biki ng'olwo nkyusa nga ngenda mu bathroom nga maliza nga nyambala endala kugamba buli kasinza agamba Irene ndi kati okyuse ng'okyuse nnyo laavu lwaki eba teyeeyongere kakati okusinziira bwena alaavu yamuwa erinnya omwami yaddayo n'asoma nogamba omwami sijja mulekeera nange nina okuddayo kabadi kyakali awo mwetegekera ki sagala kulimba mwami Lutaaya ye ng'omuntu agenda mu kakuuto
era abantu bekakuto agenda kwesimbawo kati saawa zino kyekiri ku mumwagwe kitegeera naye bwe yaddayo okusoma actually senior fo yali yagisoma dda naye n'agamba no confidence yange nina ogyongerako nina okuddamu kakasa ebbanga ddene senior fo myaka meka kati n'agamba agiddemu era n'agiddamu kati ate era ne senior 6 era mugenda kulaba nga agizemu naye kuno ali serious era abalowooza nti utayagenda kugwa ali more than serious era mulinde bulinzi nga wali Makerere erinnya lye nga baliwanise ali ku government sponsorship direct kyamulina okumanya nti ye omwami wange ali serious ye gamazima mu bitabo naye ng'ate ne music akyamukwasaganya lwakuba nti ye music yosiwa pressure nti waliwo lwabeerawo n'agamba no time eno kanjikolemu kino music abawagizi banje abayo oluyimba lumu mu mwaka kati nga bwe yaleese omwaka guno oluyimba lw'eddiini ne kati neomuguno omwaka agenda kuleetako oluyimba lumu kati talina nnyo pressure naye nze ekyaŋŋambisa okuddayo mumuyambako okuba nti okulaba nti ekaali mu kitabo otyo nti ate bannange omugumya okitegeera naye ate bamubagamba Irina nti bingi nti yabadde azzeeyo kusoma nga mutuufu akadde kajja kubula kakuwangayo omwami okitegeera kati naye oyagala mu kibalansinge mwena atirisa ebitabo bibamalewo era nga bw'okyogedde nti nze nina omubeererawo mu buli mbeera bw'aba nga ali mu kitabo ekirungi nti nange wendi mba nsobola ate naye omukwasaganya naye ate nange nina ebigendererwa byange sesigenda genda mu politics naye ate nange nina ekigendererwa kyange nsuubira okukola kindergarten so mba neetaaga okweyongerako obuyigirize obanguke ate ensi gye tulimu eno so kati tosobola kubeera ng'olina omanyiza ebintu byange waliwo byendowooza naye nga bya myaka 5 mu maaso so kyekyo tight marking nze sikyamu tight markinga kyolina okumanya kokoseza kalungi sikyamu tight markinga naye ngedda kaaliwo nga sikakasa nga sinamukakasa bulungi kati namukakasa manyi iwange talina gyalaga akatalekeka eri bakyala banno akatalekeka abakyala bannange mwenna mbagala nnyo era mwekuumire ku mutindo bannange abaami bamwe mbakubise bukodyo kitegeera mubeere nga mukugamba simanyi bw'oba olina omwami wo ng'omwagala lwaki aba akulemererwa lwaki omulemererwa kujo nga tomwagala naye bw'oba omwagala ne babba baabwe emiggo aluddewa ate omukuba olowooza bw'onoomukuba enkya n'ataddayo bw'onoomukuba oli nga amubembejja kati gagamba ate nzireyo gye bankuba gwomanyi okuddayo gye bakkuba so kati si ye solution omukuba omuvuma si ye solution naye gwe mu studying ekola kyayagala kati bw'oba obuulira nti tokyagala muteese mutuule ze ŋŋamba mwemba mwagalana teri kigaana ayina abasajja bateesa abasajja tebateesa munnange si bonna naye ate singa omusajja omanya abasajja mba complaining nze mbeera nnyo mubasajja mbeera nnyo ne mubakazi omusajja n'agamba ayini abakazi batuvuma n'olyoka oddayo bannange ng'omanya oli mu nsobi bannange omukazi n'akuwalabula bw'ati dayo gy'ova kakati gwe omukyala ogoba omukazi addeyo gy'ava ddala lwaki oba omugoba n'agenda n'addayo tomwetaaga kitegeeza tomwetaaga so abakyala mwenna bw'oba nga omwami we omwagala tomugoba ate kuddayo muleke abeere awo bwe kuba kumutulugunya omutulugunyazaawo naye nga waali naye nga tomutulugunyiza bubi kale tweyanzege ono ye Wolokoso mu weekend taxi Wolokoso mu weekend taxi wabula abamu ku bakyala mpozi abalwanirira bakyala bannaabwe mu ddembe lino lyennyini ery'abakyala omukyala Jennifer Fulfiga era nga mpozi naye yeeyanzizza nnyo abaami be bambi okubeera nga bamulabirira wabula n'akubiriza bakyala bannaabwe balekerawo mpozi okubeera nga batulugunya abasajja olw'ensonga nti abasajja abasinga balwa ku mirimu ng'ekibalwisiza ku mirimu sigamba nti babadde bali mu bintu bya kisiru naye ng'oluusi mirimu bizibu yebalwisizaayo n'agamba kati bw'olaba kiringa bwe kityo mu kifo ky'okutulugunya omusajja abeere ng'aliira ku nsiko nedda funayo ka side dish kasobole okubeera mpozi nga kakuwonya stress
Twabazanya bameffe mwe bale kutrabira mwe bale kutwagala abamu mulowooza nnyo nti tusigale wakati tulina mimi gye tukola twagaddeko leero bameffe mugendeko mu kyomwami ngende kutanka bazannyo okedde n'ofumbira kachayi n'okola kibyo tunababiina isode kunaba nabo balero ndowooza olale nti nno ebintu ebimu ntera okuzukusobola kuleka nali ndaba interview muno ogamba tosobola kuba na musajja omu kino nkigamba mukyala yenna ayagala amakage oba oyagala omwami we bw'owulira ng'oyagala omwami wo gezaako okufuna side dish ngamba bana abasajja just a pick plabo abeerewo ng'ajja kumalako stress amanya abakazi tulina ebizibu bingi tulina stress amakaga mugafudde lwa kuyombayomba nakubana nantondotondo nakwenyinzanyiza odde waka ng'otutidde tulina ebizibu n'obunafu mu maka gaffe kyala basinga endowooza bwe nnafu tebalinga nze Jennifer Kibanda generali balina endowooza ntono omusajja buli lwalwayo abeera mu bwenzi abasajja bakola emirimu gyanjawulo bakola emirimu gy'amaanyi sajja avuga emmotoka nemufiirako nga yekisolo asuuza tunkana abasajja oluusi bamukutte bamusibira nemukomera oluusi bakoze biki wabula gwe otuuke waka nomugamba gova muzimalayezo mbagamba baganda bange tukendeze obukamba obwo kati bw'oba oyina side dish oba aba yakumazeeko dda stress eyo. Abakyala ndowooza mukiwulidde bulungi mwebereremu. Omukyala ono bangi bamumanyi nga abambi omukyala omuvumi ennyo wabula bwe twawadde twogerako naye yategeezeza nti bambi ye si mukyala muvumi mukyala wa ddembe lwakuba nti ye muntu ayogera ennyo amazima ng'ate bannayuganda batya nnyo amazima kakati agamba ebiseera ebisinga siyomba bwe nabagamba kusega nti yakola kibi okukwata abaana b'abantu mbu asimbye abakazi era ina agende mbu alondemu simanyi abakazi kati essaawa zino byamulemera mbu akomawo bannayuganda ekitundu ekisinga obbaluma batya amazima essaawa yaleero essaawa eno tetulina kubeera munda tulina kubeera bumu tulina ekitutwala mu maaso naye bwe bakitya buli oyogera amazima matuufu bajjaga muvumye Besigye ovumye Nambooze so ng'ate omukazi omulaba yenna akalambadde yeerega ebitaliimu yeekamula mukazi okubala yagenda emukono tewali wadde bowahoolo gyera akwedala emukono wadde okusimayo kale ekinnya ekyakasasiro wadde kale okukola piiti yakasasiro tagikolangayo naye ebbanga lyamaze ku constituency y'emukono akozewo kikati bwe mbaga nti oyo omukazi feriya totale. Full figure agamba nti avumirira ne sekuvumirira empaka za Miss Kavi ziyita empaka z'amakudde oba ipsi oba obubina gavumenti zeyonoonenako ssente so ng'ate Uganda erina ebizibu ebigimala erina ebizibu ebingi nnyo nga tebyetaaga mpozzi kubeera nga bateeka ssente mu Miss Kavi waliyo ebizibu ebyana nga tebalina mirimu abaana nga bafa naye bo ssente bataddewo baziteeke mu bintu by'ekisiru. Miss Kavi nze nga ze saamuwagira era nnenya nnyo baministers oba bahane abasobola okwemira mu kintu ekyo olw'ensonga eggwanga ebizibu bye liyina tosobola kukwata kati miliyoni 4 oba 3 oba ogenda onoonye obubina bw'abantu mwana wandiga ogenda okutogonyola amabina ye mabina kigofungulira abantu abalala bawunya obubina abalala bawunyanga zisoweja abalala banabira ku mpiira abalala obubina babagoko bano basitulaka batambuza migongo kati tulina wano ebizibu mu ggwanga Uganda tulina abantu bakyasema abantu tulina ebijambiya tulina abantu abatta abantu tulina abantu abendi be bagaana okukola nga bakyagwana tebakyayimba tulina ebizibu bingi mu ggwanga Uganda emisolo giringa misolo neza abantu bazikwatira wali kwegaba abantu bangi balemeredde bizinesi zaabwe ebintu bifudde emisolo giringa misolo omuntu okwata omutunzi w'obupale ku luguudo oba omutunzi w'emiyembe ng'okwata ng'omubbi oba omuntu eyasse omuntu so nga tulina abasaddaako abaana n'ayogera n'okugamba nti nze omwana muziise wali tebamutunuulidde tolawadde mukulembeze okuvayo okugamba nti eyagambe nti yasaddase omwana tumusalire mayisa oba tumutte nga g'ovaayo ng'ogamba nti nkutte sente ziteeka mu bubiina mwana eggwanga ffe tulina tukakwezo levo ze balowoolezamu ez'okukebera abantu bubiina n'obubiina wano tebuliiwo abantu bali basibeko bakongo baki Uganda tulina witusula wite tulina bubiina Abanyarwanda kati babwe baliwa. Honorable Full figure agamba nti ekisudde President Museveni kwesiba ku bakadde era wano we yalangiridde nga wagenda okwesimbawo ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Wakiso nga kino mpozi mwe muli omukyala Rosemary Senninde amujeerwa nsonga ne talina kyakoledde bantu be wadde okubasimirayo kabowa olo. Abasajja bakadde beesiga bali bamagezi simanya abakyebo baforofoto kasase oyo gwenna gwayina nonuyo omukazi Senninde era abantu bawakiso mbagamba njija wawo Senninde waali kuba nze nzalibwa mu Wakiso yes nzalibwa mu Wakiso Senninde ebbanga lyamaze ku bukulembeze Senninde minisita mulamba mu Wakiso temulimu wadde eddwaliro ejjanjaba abakadde wadde kale akasomero kabonna bakone kale wadde ebbowahola abantu ke basima kale wadde oluzzi olusime naye nga minisita mulamba abantu bamufuna omukisa bwe gutyo ne balonda omuntu omwe n'abeera minisita Senninde wagamba nti omwezi gumu omusala gwa nkangwa abana Wakiso asobola bazimbirayo abazimbide kuba minisita mulamba. Honorable nga bwali wa People Power Kayingo agamba nti avumirira nnyo ntise kuvumirira ekikolwa ekyakolebwa abayaaye bwe baagira ne balumba Dr. Kanokiza Besigye nga ava ku reediyo emu ey'obujjajja ne bamutandika okubeera nga bamukuba bamuvuma bamutyoboola agamba nti bo si be baakola ekintu ekyo n'agamba nti bo nga ba People Power bantu baddembe
bantu abagala enkulakulana, bantu abagala enkyukakyuka, nga enkyukakyuka ejja mu bukyukakyuka ennungi ennyo. Kiriza bagana buli muntu yetaga munate ffe twetaga nnyo Dr. Besigye ne Dr. Besigye wadde nga twetaga. First of all, people power terina mpaana na muntu. Wabula abantu bakulyetinza bibozibozi byabwe okwaga okutwawa n'abantu. Dr. Besigye awadde musajja w'amaanyi nnyo mulwanyizi wa ggwanga, ate mulwanyirizi wa ddembe, ate mulwanyi ayagala obukulembeze bukyuke. Essaawa zino Dr. Kiriza Besigye abantu abamulumbagano b'abantu abamukuba. Kiriza bagana si wa Bobi Wine, tekuliko muntu wa Bobi Wine. Bapanga musajja bwa DPO bakalambalemba. Bwe bwaga ne bulekanira bulwansonga wakimanyi nti amaanyi gaffe gali mu Mmengo. Lwaki bamulumba Mmengo? Lwaki bamulumba abantu bala wonna? Bino ebintu byonna bimulaba nti Sumaili Rwanda ekoze bweti Sumaili Boda bazigadde. Baagala kunafuya kigambo kya people power kintu people power. People power ezeeberawo ne Besigye yajjalwanirira. Lwakuba omuntu agenda amaanyi gamunafuya oba okunafuyiwa kubanga abantu betulina mu Uganda abantu banku betulinabo. Lwakuba nti essaawa zino Mukama tuyambe n'ayita omwana omulonde gwe yalonze Bobi Wine aliko omukono guli invisible. N'asalawo n'agamba omwana okagenda nunula eggwanga lino. Kiriza Besigye tumwetaaga mu mullo. Era Kiriza bagano omuntu yenna avuma Besigye akola kyabwerera ate okola kibi. N'obeera ng'oli wa pepa oba oli ku Facebook oba oli udanga ovuma Dr. Kiriza Besigye oli wrong. Nsaba Katonda mpa omukono oguli invisible. Akagerekero abadde lunaku lw'abakyala olw'eggulo twamusabye atubuulire ku bamu balowooza nti be bakyala basukkulumye ku bannaabwe mu music. Yategeezezza nti yalutuwadde olukalala lwe ye nga bw'alusuubira, wabula n'agamba nti kakati Vinka yalina okweseetinga yeetereze kubanga akyesulise nnyo. Abakyala benyo okwogerako kati Aida Namatovu mukyala mulungi nnyo. Buli muntu lwokola n'ofuna abantu abakopa kadola nga Fikfa Maika yakola n'afuna abaana bamukopa mujjidde mba John Black baani bagula vitabu mujjidde mba n'abaana kuno gwano ogubigwe gwani simanyi gwani. Kitegeeza obeera wakabi obukoze brand ye chance nalwega fatagira mu chance nalwega legend wakabi mulungi akola bulungi. Tulina kati obwana buto buno superstar olaba nti kakoze nawe nange kansinga naye nga ate kato lwakuba nti abantu amu tebakkiriza nti oba akaana kato kakoze kato bakati yaba akanafuya naye ngola nti kakoze bulungi nnyo. Shiba akoze bulungi, Rema Namakula mulungi nnyo. Vinka yesulika gana tu wakulevo yakogerako ntakoze bulungi ayine nyimba mmeka akoze eki takola nga de concert ate winenwa batwalizeko ne tebanalaga kye bakoze bansonga teri mwana wa yadde gwatendese wadali mu style etamulina ekyo kuitekola nga na concert ade okustanira okwimiza abantu omutwalo nga guze kulala ye. Agamba nti bagamba mbu yalinga avuma nnyo Bebe Cool n'agamba nti yamuvaako dde okumuvuma olw'ensonga kasookedde yamuzuula nti Bebe Cool musajja. Zedavali ne bagamba ndekedde avuma Bebe Cool mumanyi lwaki lwansonga bweva Bebe Cool omugeraganya ne Bobi Wine ate kitasoboka Bebe Cool wa NRM which is okay naye kituufu akimala kwa Bebe Cool musiru nti alye n'engalo n'aziriiramu alina atandika okujjanjaba ebiwundu by'engalo nti ekituufu akimanyi nti eggwanga liri mu bulabe eggwanga balinyunyunta balimalawo ne buno obusozi bamuwa ye alabanga abatuuse so nga ate bambi si mukyalwanidde n'emyaka ne byakoze si kyalina okubeeramu kati olwafuna obwo buswazi n'amanya nti agenda kunywa simanyi wine yawa amanyi nti ensaji maze saata zadde abaana. Olunaku lw'abakyala twatalaze nnyo nga tubanoonya wano we twagwiridde ku mukyala mpozi akulira abakyala ku nsonga za social media omukyala Shanita Namuyimbwa amanyiddwa nga Bad Black ye wano we yakubiriza abaana bawala n'abakyala mwenna okugenda ku nsi z'e Bulaaya mu kuba ekyeyo okusinga okuddaano okubeera mu butaala okwekuba zi selfie nga mufiira wano obwavu. Era agamba nti avumirira ne se kuvumirira nnyo okubeera nti mpozi omuwala yali omunyirivu ennyo Pretty Gulo ng'ono mpozi yaliko omuyimbi ate nga we twogera ye mukyala wa Kyutikaye okubeera nga yakwatiddwa mu dduuka ng'abba n'agamba obeera otyawo nobba ng'osobola okgenda ku kyekyo n'okuba ekyeyo ku nsi z'e Bulaaya ng'omukyala yali omunyirivu bw'atyo ng'olina n'ebyamaguzi by'osobola okutundako e Bulaaya ne bakwatira ku dduuka ng'obba yakyogedde nga mukambwe nnyo. Wala tugenda nembagambako wano nembagamba muve Kampala mugende mukube ebyeyo mugende China mugende Dubai mugende Malaysia mugende mu America nemugamba ffe tetwetunda bala obusajja muba mudetinga tinengera Pretty Golo omuwala Pretty Golo yayina ebbeere ku kifuba kubanga nali ngenzeko naye Kayendi omuwala yayina ekisambi omuwala yayina akabina nga ali musaizi abawini nwaji essaawa zino kati musinga akabina eyo byemuddawo nemugamba ku social media nze sijja kwetunda sijja kufuna sirimu muge muyola sirimu w'abayimbi ne muyola sirimu wa sugar daddy by'omu Uganda nibasiga sirimu ku kakadde kamu. It's well off you do the HIV with $1 million because end of the day abasinga sigwe bafa.
Badi Bulaka ebyamaguzi ebisinga okutambula ku katale k'e Bulaaya abituwadde ebisinga okutambula ennyo temala gatwala emwanyi zammwe naki ebisinga okutambula by'ebyamagera. Think about 10 years nze mbagala ensole kwagala yekugwa ku ddi mupulaninge mubeerawo mu photoshoot mubeeramu ebyo muli ba life feri abawedde emirimu ojasi you drive akasimoloka mutunde kati saa zino ogenda ku supermarket kubba ng'oyine bamalaya mmwe mwebulire mulinga ebyoya fere tugenda bakolera zikawoshi. Wabula enjogera yateeka ssente woolaba era yeyandikyukamu ku sayidi ey'abakyala okusinziira ku minisita Badi Bulaka akulira ya social media. Yakubiriza bakyala banene abagamba engombo yateeka ssente woolaba ey'abasajja ne kati kumwenga abakyala agamba nti teeka leege woolaba. You make your life so stupid ngodda ku drugs muli amayirungi musira amabala kamba bwireko mwena basire queen you're going to go down ngaffe wetule tubalaba fama bitch kati nze temundaba ndi muri relaxing ndazaira musajja yajano mulundi gumuna amalawo na kumusanvu na nakola omuntu nekigwa nandikira omwana investment abakazi tuyigo okubala tekukugulu woolaba Ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa ani gwe bakutte nani? Ani yakumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. Wolokoso. Mu weekend taxi. Nyongera kubuzaako era gyosinzira okulanga owuliza mpoza ate Lubogola Simba 97 kasisa 3 FM Mofa Radio Simba empologome ennungi eddembe bonna gye musinzira mbuuza ku Sonko awo mpozi wa Good Talent ebweyogerere tumbula oyongere okubeera mpozi nga ate osaasaanya enjiri ne mbuuza ku chairman Mubiru Ali Kiwali mu zooni n'abatuuzeewo bonna kyenneesiga nkimanyi kubanga nina chairman omulonde Mubiru Ali timu lana Sophie mugamba mutya abogamba oti abaana bakunge nembuza kumena mwena bali mu diaspora nga mutuuliza bulungi nnyo Nasali Fahima Anderson Hade Remy ogamba otya Hama ogamba otya Engineer Lwasa Betty Nandaula mpozi ne dance ku mic namba buzaako ne bagamba nti mwebale kubeera mpozi nga ate mutubeereramu wetuli nnyo kati wetwogerera essaawa eno Uncle Kakalamu over the cancer ayingiddewo mpozi abaana musembereka abalinako kulavulavu mwami Kakalamu abeere mpozi nga naye alutuwa bulungi olwakuŋŋaanyiza abaana ayagala n'omusajja wa ntondo mujubise banaye terumala Kakalamu mani lutuwe mwemulekera awajja bavumira bwereere lutuwe akagendo jirira nowe Uncle Kaka Kakalamu akyawanisa amagulu ebbanga ayagala liwanikire eddala mwongereemu shoka nawe Uncle Kakalamu tolwawo lutuwe balajanye kubuza kana ja sokwa tango tumbude mpologome nuje yedembe chera musava kasesa tu chera mubira kasigisemu www.simba.ug kubuza kana gati nwasizo kya mugana inaje sokwa tango tumbude mu manga genjaulo of course namwe abatufunyane no ukaoka wanene wafe mu Uganda batufunyamo mu aseje zenja weza boda mu taxi mwenda mwena batufunire wakamwe na mwena batumbude mpologoma cha kabinyo papita Kakalamu omugere ansa zatu do kwate chiri kinacho twongere kwata tuchongerayo tuli mu Wolokoso road eyo nyinyi sero kwatenge twambulira kuba serebu bamwe ku bantu bamwe mutambuliza kamaso kye cyabatuseko baze batyo kwata kibatuka ko lwachi cyabatuseko bakikomekereza batya oboli awo mwetagira dala ansa tugenda tandikira wano mu mwaka gwa 2017 abayimbi ba Uganda batandikawo ekirowoozo ky'okutandikawo ekibiina ekibagatta ewamu ekya Uganda Music Association kiyite WUMA newankubadde basinga kutwala kya Save Uganda Music nabwa kityo akakiiko kalondebwa akanabatwala nga bwe nabategeeza kwano ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omwenda mu 2018 nga chairman waakyo Julius Kyaze wa South Avenue weeri asuddewo tawulo
era awo katuta akaseera akawera koko okudamu okuwuliza ekibiina kino wekiri okuva Julius yakivaamu okutuusa wenafunye essimu ng'eva omuyimbi amanyidwa nga Yasin Mukasa aka Lili Puzzle nga annyonnyola biki ebyali ebigendererwa by'ekibiina kino nga wakutegeezaako wano. Uganda music ekyali kigikozeseza lwakuba abantu bakifuna bubi lyali ddoboozi lyawamu abayimbi kubanga abayimbi twebulako omuyimbi ne muddamu okumubwira nti banange wategedde nno gundi ali mulwadde katugeze yalwala kansa platform okukuŋŋaanyiza abayimbi awamu kubanga platform eyo we yabeererawo yali etandise okuleeta abayimbi n'abaali batubula ku maaso n'owuliza ku Queen Florence nga abayimbi mukoodineetinga akusasa nakubirako oba naleeta akalowoozo kyakola kubanga Save Uganda Music yabeererawo nzijukira I remember omugenzi Dizenax we yafiira abayimbi ffenna ne twekuŋŋaanyaamu akasente ne tugenda ne tuwa amabugo byebyali ebigendererwa bya Save Uganda Music. Lili Puzzle agamba nti ekibiina kino kyali kirina okutondebwawo mu ngeri y'okuba ate nga ebajja mu buzibu nga bba abayimbi wabula akaseera katuuka ng'ate ekyali kirina okubajja mu buzibu ate kibateeka buteesi mu buzibu kitya wanaakunnyonnyola. Abayimbi ba Uganda engeri gye bateegatta baakifuna bubi nti Save Uganda Music kati bo baakifuna ne batandika ate okikozesa advantage okwonooneramu bannaabwe abalala. Naye ng'omulamwa gwa Save Uganda Music gwali nti abayimbi okwegattira ewamu kakalaamu ali kuki waluka gaali na konsati bannange twegattegatte tugende tugule emmeeza wakirabe wakkenzo ku jazipiya. Omulamwa gwali abayimbi okwegattira ewamu abayimbi okuyambagana mu bizibu. Lili Puzzle yekokola abayimbi banne abali mu Save Uganda Music okuba n'enkwe sako n'okwegulagula ebitali namu mu ngeri y'okulemesa bannaabwe mu industry eno. Bannaffe ab'emitima eminafu bakikozesa nga advantage bo ne baagala boonoone bannaabwe abaali mu Save Uganda Music abaali baleeta ebirowoozo nga bo bagamba kwagala okwegulaagula n'ebitasaanira obuntunfu obutonotono ewatasaanira kati bo nga bagezaako bakyayise bannaabwe like mu media houses timwategedde ono yali mu Save Uganda Music yakumye omuliro ono yayogedde ku kino bagamba abayimbi ekintu kyenkwe kibi nnyo kyova olaba industry ya Uganda kakalaamu singa tewaabeewo kikiwoze tujja kuwoza nga industry ekula emyaka gigende naye ng'amazima gali nti industry ekona bukoni. Lili Puzzle gwe twogerako ye yakuba oluyimba lwagenda ogule emmotoka. Puzzle agamba nti mu gurupu ya WhatsApp eya Save Uganda Music mwe baali bakubaganyiza ebirowoozo wano we waava na luno olutalo lwakutegeezaako wano. Twogerako lwakuba ffe munnange bwe tuvaayo aboogera amazima nga bagamba oyera naye nga ge mazima Save Uganda Music yali egatta ba artist wamu kubanga tululunkana ffe batululunkana twali tufunye ekibino bya duniya okiwulira kakalaamu. Lili Puzzle agamba nti okumanya ekibiina kino kyabaleetera ebizibu ebitagambika naddala mu gurupu ya WhatsApp eyo gye baalimu. Kubanga nze bakozesa Save Uganda Music okulwanyisa ennyimba zange ne bagenda ne bagamba media houses mbu Lili Puzzle yali mu kkuma omuliro mu ba artist mu gurupu ya WhatsApp ya Save Uganda Music. Ebintu bye naleetanga ng'ebiteeso bo babikozesa nga advantage kulaga ba media personalities nti Lili Puzzle mubi ate nga nabo bennyini baateesanga naye amaloboozi gaabwe tebaagajjangamu mu gurupu ya WhatsApp ya Save Uganda Music bajjangamu gaffe abayimbi ba new generation ne bagaweereza abantu batukyawe. Essaawa zakakati tuli mu kwogera n'abantu abantu baali batunyiigira kutegeera so ng'ate bonna baggayi baakubaganyanga ebirowoozo ku fulo. Aya Lili Puzzle agamba nti obuzibu we buli bwe bw'abayimbi ba Uganda okulowooza nti buli kaseera bagenda kubeera ku IPIC kale nno abo abalina okuba ate nga beewuunya naddala abataaseka kusoma industry eno nga bajjamu. Kugamba okulwanyisa kubanga munnange siffe tweyagala abayimbi balema okumanya nti siffe tweyagala abantu be bakolaki be batwagala kyekyo kireetedde abayimbi okubanga emitima ginafuwa okulowooza nti buli kadde ogenda kubeera ku IP tekisoboka gwoli okisanze mu nsi ki tunulira industry eya Amerika buli lunaku ekula naye buli kadde tosobola kubeera ku training otherwise ogenda kumaliriza oli mwavu obanga onafuye omutima gumenyese so embeera ey'obuteyagaliza n'ettima eve
baveewo ennyimba oluyimba bwe lubaluze toba tolina ngeri gyoyinza tulwanyisa naate bw'okozesa munne ekirungi kyafunye gwe n'okikozesa nga advantage ekirungi kye n'obuganzi bwe ate omukyayisa abantu kisuubira nti abantu abamu balina simanye na ngeri gye banaatunula mu maaso ga Mukama Katonda olw'ebikolwa byabwe. Sennabulya Yusufu aka Rodani Waikabako agamba nti ekituufu kyekiri nti ekibiina kino ebyaddala kyagwa dda nga wakutegeezaako wano Uganda music kyekyabiggyawo nabino ebyo music name okusevinga music gavumenti neyingizawo gameba amateeka n'ebya gavumenti nebirema ekintu kyagwa dda ekintu kyaggwa dda tukalyoba tuli kwayitipa wadde wali kitegeera kyetuliko saving Uganda music music yaggwa dda ne chairman n'abivaako chairman yalitaate chairman walitalisha kigalaga president alitayaliza ebasire bya Uganda ebyewedde president yalekulira saving Uganda music twalina kyekola n'akawunti tubateeka ssente ola ne gavumenti yajja n'ekiteeso kyayo mbu wuuyo muyimbi talina linya ku stage eky'omukaaga oba eyayi n'ebyayo ne birema byalema bulijjo ebyate Julius Kyaze nga ono yali oba yali chairman w'ekibiina kino ekya Uganda Music Association bakiyite WUMA agamba nti ekibiina kyo kikyaliyo era ensonga lwaki agamba nti kikyaliyo akumenyera ebikonge eby'abantu abakyali mu kibiina kino okukiddukanya wano. Mikono mituufu executive yonna weeri Silver Kyagulanyi Misakisa Makula abantu bonna bakyalimu. Liri Pazo agamba nti ye Julius Kyaze kyagamba nti ekibiina gye kiri yetanaba kiwakanyako naye ekizibu wekiri oba ye kyalaba nti ekibiina ekiriwo oba kye balabanga ekya Uganda Music kiri awo kyakiguumaaza yasitinga Liri Pazo wakuwano bwino ekibiina gye kiri naye kyakiguumaaza kubanga omulamwa gwakyo gwafa era ebintu ebyaliwo mu kabanga ako omugezi bizinasi yafa noza balaba abayimbi abagenda okuziika omugezi Mr X yafa ezo zonna amabugu twalinga tugawa ekitaliiwo kati kyenyinza okugamba nti abayimbi tuteekeddwa okuba organize abantu baagala otuyamba ministry zaagala otuyamba but we are not organized abantu babato bawa ddiiru kubanga so Julius mwami Julius ndoza ajja mu kintu kino ng'ayagala kuteereza kubanga baba basajja bakola corporate business naye olw'okulumangana kw'abayimbi mugenze mu meeting tetunnamala kuteesa abasajja abakulu babuuse emmeeza Liri Pazo ayongera okwekokola abayimbi banne abafuuka abawonalebo abagenda mu palamenti ogenda mu palamenti ate ne batabaako bye bakola oba kubakolera abayimbi bannaabwe nga babaliranamu essuubi naddala nga bakampeiningira imugira mu kampeiningira mwe tutuuka mu ntebe tujja kwambala enguli nga bagamba tudisirabire yajja mu meeting honorable Bobi Wine yadde muyimbi munafu honorable Mulamba tukkirize yadde muyimbi munafu yadde nga nabo tebakoze kimala twaba abantu twasuubira nti yadde seffe twabalonda mu constituency zaabwe twasuubira nti bajja kututuusiza ebirowoozo byaffe ku fulo ya parliament kubanga ku parliament ebirowoozo n'amabaga agabagibwa wegakola ki wegatandikira so twali twesunze nnyo yadde nabo tebakoze kimala nidula ebirego n'omusajja omukulu ng'abuuse emmeeza abantu bakyateesa n'obuuka emmeeza n'obavumaavuma really so abayimbi embeera y'okubeera ng'abatooletoole ekule tubeere ekyokulabirako ekirungi mu society otherwise industry yaffe tugenda kubeera nga kwekyo nga tugamba ekula naye nga yakona ekigambo ekitooletoole kivuma okusinziira kuli Liri Pazo abantu basinga okulumiriza okumusuula nga basinziira mu Uganda Music alumiriza abayimbi abanene boyinza okuyita balegend nti bo balina omutima omubi ennyo ogwekko ogutaagaliza baana nga batoba Liri Pazo okututumuka kusinga kaawo nti wali mukadde okuze otegeera nga nange tukkirize ebintu ebimu gwe ne bw'otaagala ne tweyagala ojja kula indasitwereeta abantu abapya kubanga wano ba artist bayanira nnyo okubeera ba legend oba bwa legend tebabuyayanira buyayanezi ogende okwatira abantu embeeko nti mumbuuze munfukaamirire mugende mungulire capati nze ndi legend kubanga ffe twajja mu indasitule ng'abantu tubeegomba tubayigireko so kati bw'olaba embeera ng'ate omuntu gwe wali weegomba alaba omuntu gwe wali weegomba alina yiiti abiri 10 ate anyolwa olw'akayimba kaakamu kyokka nga ye abantu bamukubidde enduulu emyaka 3 oba 2 n'akayimba akamu ate lwe kagulumya omutima lwiri nga neewuunya waliwo legend yatumanga ali chapati ne legend gwe tumanye obuzibu bwonna we buva
lwaki liri pazo atabuka nnyo kirabika ekibiina kino mwekyali kitandikibwawo kyali kirina okuva mu meetings ezali zirina okusinkana President Museveni basobole okutuusa obubaka bwabwe mu ngeri y'okwetereezamu nga bayimbi banne kale mu batagenda liri pazo yalimu yensonga lwaki obuzibu buno ndowooza bujja wamma bayimbi bannaffe ekintu kweyagaliza atalize oba oliawo osanga n'endaffe yaffe naffe erigulako tugende tukuba ebizaawe ekabi abena nga bwolaba baddafido no bwe kinaaba tekiriwo ng'omuyimbi akuba akanyimba akamu bwe ne kakumalako emirembe muyimbi munnange endaffe terina gyegenda kulaga okitegera mugange kakala sibanno bwe bakulwanisa kibi kiruma naye gwe bwe tunaaba twagala okumiitinga omukulembeze w'eggwanga ate ne mwekubiramu ekkobusimu ne mwerondamu olw'okuba mwe mweyagaliza okwetereza temwagala bannammwe nabo beetereze babeeko ebirowoozo bye bagamba omukulembeze w'eggwanga emisana muteesa olufuna footage bo nga beekubira obusimu nga bagenda batuula mu miitingi n'abakulu mwe nga tebabayise ono ye wolokoso mu weekend taxi wolokoso mu weekend taxi saavugiddewa ani gwe bakutte naani ani yakumenya ukani yonna mu wolokoso Gamba tukyaliwo nnyo mpozi ate nitukubuzaako ina gyosinzira okulanga owuliriza Semakula Plant Bill ogamba otya nti kwoli nnyo otumbudde Kakoze Ekitigo agamba kwali atumbudde Mafi nepo mpozi Mukongo wali eri ku African Salon banaffe mwena Sharon Nalubega Mukono kwali nnyo netubuuza mpozi ku Mama Shon Babulu ogamba otya we Nansana nembuza ku album performers Mayanja Mulago Theatre Kings ogamba otya senga wange Nansamu ogamba otya emigadde emitube 3 Jaja nabanya naye nkubuzaako kale netugenda maaso ne kafuko Peter kwen BSTV bali kupate ngotumbude mpologome nuje edeme bayi okay kale mukama Katonda kirabika omuntu ko yatutwalako mutandiko y'omwaka oguwedde kirabika yatwala malayika ye bambi ate buli muntu kirabika ali amwetaaga aba yali ayinenge jamwetaaga mu kubuli side ye bwe twagerako ya Moses na kitijesa kibogo eke Moses radio okuba bwe yafa tuba mu ntalo njerere olusi ziba wakati wa familia radio ne wizo olusi atele zizingiramu abantu abalala mu ngeri mu ngeri bwetyo kati kuruno bwe tubanjulira bwe lutalo liri wakati we yali manager wa Moses radio sakone wizo kyagambidwa Godfrey eke Chaga era Chaga okuba bwe yava mu Good Life abadde tutaka sera akawerako nga tatubulira kiki ekituufu ekyaliwo okutuuka okuva mu kibiina kino yafuna omuntu ayimba obulungi namwagala ye nayimba nga obulungi najja nayimbiramu ye byayimbira mu nyimba ezo ate ne bagabana 50% kankulya ne percentage gye bagabananga makati oyo tamayina mirundi meka mozeje tababulirako emirundi gye bakawukana nga nwana ensi netamanya ng'oyo ate yakubye moze ebikonde amanyi nti lwaki moze yagula ettaka e Rwanda amanyi netakitwa bibagamba temumanyi nti moze yali agavula locating va mu Uganda abeere nga abeera Rwanda nga muyimbi w'e Rwanda lwa nsonga ya patina yo gwayimba naye ate ensi okumanya ye nga ayagala kulilocating abeere nga ayimbira eyo Chaga wakati mu kunyonyola bannamawulire wiiki eno yabadde mu nyiika ekika ekyagulu nnyo ng'alinga akyusa olutambi tulowooza nti Wizo ye yali asinga obusirise mu kibiina kino okutandika okutunyonyola nti yali awutula radio engumi buli olukya Mozena ngamba tagenda kuva Rwanda ng'anoonya nnyumba nangamba nange tusigale naye Mozena agamba kati ngenda kusimbuka wano nangamba nga Diamond bayimbira Tanzania music najja na hitting ewa oyo tamanyi lwaki Moze yayimba oluyimba neera yekka kyogamba takimanyi takijjukira oluyimba neera era luwandikidde Rema Namakula era n'afuna fight n'oyo omwami tegedde ne tuteesa oluyimba tulutenga singo gezesa oba bayinza omuacceptinga ng'ali yekka neera neefuuka hit song Mozena ategeera nti okuyimba yekka oluyimba lusobola oyitinga Wizo kwe kupiikinga nti Moze alabika ayagala kukola kiyimba yekka n'ayimba oluyimba lwe bayita wigo wigo awona nga tulina olutalo naye nga mu abantu musobola kimanyi Chaga agamba nti abantu abo twabalabanga bombi nga bayimba ku stage endulu nevuga okuva mu bawagizi naye nga tetumanyi nti babuwe okutuuka ku stage awo basosa kwetujja ngumi okubalabanga bali ku stage bombiri nange
abantu abo ku show nga tebakolagana naye nga omuba muvugira mu motoka ndala nze ne nvugako Moze kubanga Moze yali closest to me nenga muntu mulanga avuga Wizo ne tuka ku show ne babayimbira nenga temumanyi nti abantu abo bayimbira okuyumba naye kakati kyogamba okuprotectinga ekitongole ekyo obutamenyeka nali nyamba Moze oba nali nyamba Wizo ekitongole ekyo ekyandimenyesemu ani yandifunyemu wonna ebyo byonna ebyo ebintu bizze bingi my friend nentukana okulaba ng'omulimu ogwo sigusobola ne twayalinga amajja amalala tukoze ne ba Emma Kalusi tutanze n'okupolota amatolola nga nze omutima gwange guzitoye aya wa embere no basaba ne banyabo muzikirize Emma Kalusi yaliko manager wa Good Life atuzeeko ko mu myezi ng'ebiri kweza twawo nga radio tana bakubate nga afa kitegeza tukibala okuva mu October wa 2017 atunyozeeyo ko katini wano Emma Kalamu ekisinga obukulu saawa zino kwe kulaba nti nno legacy ya radio oba mu Luganda bakita batya omukulu ogusigala nga guli clear era buli muwagizi we naffe kalaba ababo omukisa okukolako naye nze kyekiwe kuno batino twagala legacy wa ne music we asigale nga ali clear twakolanga ekitambula bulungi naye ndowooza embeera etandika okucyankalana mu October wa 2017 radio wakola logo ya Angel Music kati obunkenkene bujja mu kitongole ekibiina kya Good Life era nvuvu ne zitambulawo Emma Kalusi yazze bawula bisi yomanya embeera yali yabunkenke kyaga yali embeera yali yabunkenke Angel Music radio yali ateebere company nga yiye omukozi mu kutegeka ogiwandiika namubuuza oyagala mba bashawola gabalala bambi kwamejiro wa family yo nakaba nje mizi galabere nga ya koze n'abantu ndaka nje mizi koze n'abantu nje galaba kuri ekyambu nanzo ekirooto kyo ekigezera kikaye mizi kebereye mpa ku lugendo lwamwe lwabera musimbudde wake makinyo bayina gye mwasimula mugenda ku show enkwatagana yabo yalinga etya gwandala gwe nga gwali mu mitabo baide kago kyo omanya buli kyaga kyagedde kitu Emma Kalusi agamba nti newankubadde radio tiyavanga busimbalala nti njagala kwawukana ne Wizo naye ng'omuntu omugezigezi era yali osobola okutegera nti omuntu ono alabika okubanga alina gy'alaga okibala abalamu okuteka bigambo mu mugenzi yalina ekyama kyali ambikuliddeko yagala okwawukana ne Red ne Wizo naye ebintu byali akola nga nawe omugezi olabira ddala nti waliwo ekyali kinobeera mu maaso alina kyetegekola kyetegekera kozi ebiseera ebyo yali alwana okumaliriza nnyumba ye ey'entebe ebiseera ebyo yali ennyumba ze azifaako nnyo ye ng'omuntu ebiseera ebyo yakola umaliza nyumba ye y'entebe okutya ennyimba ze ye ng'omuntu n'okutegeka music we mu music bakita cataloga music wo kino okuva ku Jennifer paka ku album ya Kintu Radio mu Kasubo Jenny singo yagala singo ze nga yagala zibere under Angel Music ebintu bibyo byonna ze byandaga nti yalina kyeyetegekera n'ekyamutamu biti simanyi wali omuntu gwe yakulirako ekyama okusinziira ku Emma Kalusi agamba nti radio ne Wizo bali beetagisa okwawukana olw'embeera nti music waabwe yali atandise okukwata nga asebengera mu ngeri y'okugwa naye nga buli omu atya okwawukana ne munne paka Katonda lwe yatuggyako Moze radio nabwe ekyo ne kibeera bwe kityo ekintu kyaleeta embeera eyo okubeera we Good Life music yali abuto twandi naye ng'ate ennyingi zaali yeesase kyali kiva kino tebalina music oba ki niye embeera kino omuntu akeera ku makya nalina million 10 nga te Good Life enzaza ekola yanaalaba nti nekumi asobola okufunamu gravity waikidda kati naye embeera eyo ennyingi zaala yeesazeeko ate nga nebetamu yeetagisa yeetebeera okubanga nkalubu kati walingawo embeera nga buli omu atya namanyi buli omu nga yali ayinza okusalawo amagezi amapya naye ngaate buli omu atya ekyokwawukana nga buli omu bwe bagamba badandaba batya nti nonze nkoze kino eyo embeera yaliwo kinajjikirwa mu Maachi wa 2018 ng'ennaku z'omwezi 13 Wizo Manizo we yasooka okwegezaamu okugoba Kyaga ku bwa manager wa Good Life na era bwe kityo ne bagezaako engeri gye bayinza okubate nga bakuwonjola ensonga zino ne baddiŋŋana okutuusa ejjo ly'abalamu wano Kyaga lwe yaddamu okuva mu kibiina kya Good Life bangi kye bataategeera nti oba yaddamu kugobwa bugobwa oba yavaamu nga ye ekyotasobola kubate ng'oteebereza okutuusa nga Emotion manager wa Wizo omupya akugambye kino
Kaja yafuna omulimu omulala ssebo. Ambassador wa Petroli waliwo kampani eri awo. Yafuna omulimu omulala. And he moved on. Tegeza yafulawo tawulo. Simu abamugoba. Tetuzangayo kugoba kyada. Okay. Just restructuring. Reshuffle. Yavaawo. Nafuna duty endala. Zaale mukolako ambassador wa Begamuyaso. Sigala nga tulaninga ekintu kyaffe. Wizo manizo gwe nasanze nga atalina kyamanyi kubigenda mu maaso eri kyaganga wali omunyiivu wetwanyumiza mu nkona ye mu ngeri y'okuwayawayamu jasi yampadde ku ngeri yayinza okuba ate nga nkolamu olokoso wa leero naddala nga mpa ku mulamu wanga guno gwe nnaakolako leero kulikodinga Sategedde nti kino kinayongerwa obwongezi kyaga busungu okutuuka okujjayo n'ennaku ye gye yayitamu nga manager waba Wizo Sakone Radio okumala obulamu bwe bwonna ng'awozawoza misango gy'abana abantu obutafunamu yadde akantu akabibibi nga bwakutegeeza wano. Kakati oyo gaali ayimirira ku mavivige olw'okuba omuntu eyali omukono ogw'amaanyi eyali omugezigezi okumanya ani akola kinaki yavaawo kakati yali mukunjolesezaako busirusiru nfuna obulamu bwange mu kubeera maneja w'abo bayimbi mbumazeeko nga ndi mu kooti mpoza misango bwe misango ogwo baali bawolereza rediyo obaali bawolereza rediyo anduzo wali mukaguli abatuuka abayimirangawo okuwoleza yali rediyo oba yali rediyo anduzo songola ekyo kyemutamanyi n'okumanya kinamuserikatende yatuwolerezanga nga tetumuwa ssente nga tumukolera bivulu ebivulu rediyo ye yayimbangayo oba